Olunaku olwaleero gibadde misinde gya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri era nga amaloboozi gavuddeyo wakati mu bantu mu prosesi y'okudduka ne babeera nga balangira Mathias Mpuuga nsamba obubbi nga bwe ngenda okuba nga nkuwa ku maloboozi g'abantu bano ababadde baddukira mu bitundu eby'enjawulo. Kansooke nkuwe amaloboozi g'abantu bano n'oluvannyuma nkomewo n'omulamwa gwa vidiyo eno tovaawo. Embeera yo bwetyo bwe yalabise mu kudduka emisinde gya Kabaka egy'omwaka guno 2024 era nga Ssaabasajja Kabaka nga bwe nabadde nkutegeezezzaako olunaku olwaleero si yasimbudde abaddusi olw'ensonga nti akyali magulu meeru akyafuna obujjanjabi nga bwe navuddeyo ne nkutegeeza mu kwogera kwe okuyita mu bbaluwa gye yasindikidde Obuganda bwonna era nagibasomedde bulungi nnyo olunaku olw'ejjo. Wasobola okuba nga oddayo n'ogiwuliriza ggwe ate agyekenneenyeeza bulungi mwabaddemu obubaka obukaawu era tewandibadde tosaanye oba kubanga ogisibwa okugiwuliriza. Bino nno nga bwe yavaayo n'awa obubaka bwe obwa Easter era mu ngeri y'emu yanyweredde ku kigambo kye era ndowooza y'emu ku ezo ensonga abaddusi bano ze beesigamyeko okubanga balangira oyo ayogerwako mu buli nsonda era nga w'obulidde omusajja oyo yali amuba n'enkwe olw'ebyenfuna ate nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ekivumirira ne ssekuvumirira yenna weewaawo nga Mathias Mpuuga Nsamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye yamuwa okubanga ayitibwa obw'ekitiibwa naye ate ekitiibwa akyolesezza mu ngeri ey'ekibogwe nga Katikiro Charles Peter Mayiga watera okubanga ayogera. Olunaku olwaleero nga tebannasimbula misinde gino beesisinkanyeko ne Honorable Joel Ssennyonyi era yatunudde kyamuli era ebifaananyi byebyo by'olaba yatunudde kyamuli ensonyi yazigezaako okuba nga azifuula obusungu olw'akanyoolagano akaliwo wakati wa Mathias Mpuuga n'abakulembeze abaddukanya ekibiina kya National Unity Platform. Abenjo nnyo ebikyagendera ddala mu maaso era nga n'okutuuka olunaku olwaleero mpaawo kyatuukiddwako okulaba nga kitebenkeza embeera eri mu maaso oba yagenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform obutakkaanya obwabalukawo wakati wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko ka National Executive Committee akatiimu
ya National Unity Platform nga kussa ne Joel Ssennyonyi, Alex Waisa Mufumbiro be babadde empagi luwaga nnyo mu kuvumirira ekikolwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kye yakola ekyokuliibwa oba ekyokubulya enguzi ewererako ddala ya bukadde 5 bulambirira nga waliwo bannayuganda abali eyo nga basula njala, waliyo bannayuganda abafiira mu malwaliro nga temuli ddagala, wabula ye n'asalawo okuba ng'alya obukadde 5 yekkuse ne famire ye.